Kikola Uncle Eunice. Sorry, Women's Day. Manyi bonna bakyala ate nze abakyala bandi ku mutima nnyo maama wange yadde yafa naye na buli kati nkyamujjukira nnyo. So concert eno ngenda kusaba manager w'omuyimbi omwami Kayemba Solo Saalongo bayige bakwase senior nga tannatwanjulira bayige bakwase junior asooke ayogereko gye tuli n'oluvannyuma bw'oba obala abayimbi abasatu abasinga okuyimba obulungi abasinga okulabika obulungi tosobola mu Uganda yonna tosobola kwogera amannya asatu nga tokoonye ku linnya lya Rema naye ajja kwogerako gye muli and thereafter tufune ebibuuzo naye nja kusaba ebibuuzo tube nga tetuva ku mulamwa nga bulijjo mwenna abaliwo bwe tubeera so tujja kintu kikuuma nga kirungi bulungi. Sebo Saalongo Kayemba yogerako Saalongo Kayemba bayige bakwase Afrikaana abangi bwe muti ne mujja n'okufika ne mufika kale ekintu ekyo mwakola kyatuweesa nnyo ekitiibwa naye abantu bangi ne bagamba asho ya Afrikaana ya mitwalo 10 bannaye ffe tuyiri abantu abawagizi abasinga obungi nga tetuzisobola n'olwekyo ntusalawo tujje ku Freedom City nga 8 ku Sunday eno ye Women's Day olunaku lwe tujjukirira abakyala nti singa tebaaliwo naffe singa situliiwo kwe kujja tukolera abawagizi baffe abasinga okutuwagira ennyo nabo tubakolera show exactly nga bwe yali ku Afrikaana ate bwe tuba tugikola wano. Olwekyo tusalawo tulumbe ku Freedom City nga ate tuze Freedom City tugyongeddemu ebinnonnoggo bingi egenda kwefaananyiza Afrikaana ne yeesingewo okunyuma kubanga twongeddemu abantu nga King Saha tugenda kukola naye tutaddemu ba comedians Maulana ne Rain nabo tugenda kuba nabo Chris Evans n'abayimbi abalala bangi kale kwegamba show wano egenda kuba y'amaanyi nnyo n'okusinga eya Afrikaana bwe yali. N'olwekyo nebaza omuntu yali ku Afrikaana n'onyumirwa oli waddembe era okukomawo wano n'onyumirwa naye naddala abantu baffe abantu b'e Najjanankumbi ab'e Namasuba abeeri e Bunnamwaya ab'e Ntebe Road paka Kajjansi n'okuyitawo ab'Endejje bonna abantu abaliraanyewo wano ab'e Makindi abaawa ku Sunday eno tewali kyakubuusabuusa bwema mukakasa nti omuyimbi ddala ayimba bulungi tubasuubira ku Sunday wano okubaawo mu bungi. Basponsors baffe bonna tutambudde nabo abawudin ababitenje mu abalaba ab'omutawaana ennyo Judy Color Solutions abajjesa abantu bonna nga tutambudde nabo era nga tukyalina omutegesi omu Keti Promotions. Olwekyo tusaba ssebo ne bannyabo yonna gye muli mwebeereremu musobole okujja wano mu bungi tunyumirwe ensonga eno. Ndowooza ebigambo byange tebijja kusukkakaawo. Sebo webale nnyo kayogereko gye muli foomu eri eti n'omukyalo omwo bwenengera good morning mbeebaza okukeera bambi ne mubeerawo tweyanzege amanya gange Rema nga bulijjo njagala nange osooka okwebaza abantu baffe abatuwagidde bannange kuva ku Afrikaana eyo yonna gye ŋŋenze Mukono Masaka Mbara Lyantonde bambi munda z'omukwano mwebale nnyo mwebalire ddala nnyo siima nnyo okuva ku ntebo y'omutima gwange naye Freedom City ezze olw'ensonga nti abantu amu baawulira nti Afrikaana ebasusseeko akasente kangi nengamba nedda Freedom City nyina okujja kendeze kasente ate mbawo ekintu nga kyekimu n'okusingawo kuba kati nkizzezeemu kugamba nga bwe kimanyi nti ekintu oba okiyiseeyiseemu eryonna gye mbadde mpita
tukitwale nti ebadde rehearsal. Freedom City is where the big deal is. Bannange ku Women's Day bakyala mweneyo gye muli, abakyala abaagala Rema abamuwagidde ebbanga lino lyonna munsapootinze nnyo, mulwanye entalo zange, muli eyo ba team Rema. Bambi mbajjukiza nti ku Women's Day mujje twesanyuseemu abakyala, mujje n'abato mubaleete. Kwanza share yange tesosola ku myaka temulimu buseegu, temulimu ki, embeera nnungi nnyo, n'abato mubaleete bajje banyumirwe. Ekyenjawulo this time round nako Kings haha, tulina ba comedians ge babagambye, Maulana ne Rain, there's Chris Evans, kuliko ne bayimbi mikwano gyange abalala abayimbi abagenda okujja kwegamba Freedom City kigenda kuba kintabu. Mujje tunyumirwe, mukeere nga lwe nabagamba, mukeere ekintu tukikube mu budde tuleme kupakuka. So mukeere tukikube twemaleyo ate tukimalirize mu budde obulungi. Bane mbaagala nnyo ba sponsors baffe bonna nga babadde on board era tukyali nabo. Nziramu okwebaza Keti Events and Beyond. Thank you so much for supporting and believing in Rema the brand. Tuli very grateful and namwe bonna abakedde wano bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mami Edisendi webale kubeerawo munnange, webale nnyo ebalire ddala. Mwami Kayemba wakitegeera, thank you so much. All the media houses represented this morning, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kutwongera maanyi ate ekintu ne twongera okikola ki okiwanika, mwe mukiwanise waggulu. Omulimu gwammwe ogusinga nze nkola gwa kuyimba na to live my life, naye ate mwe ne mukikola ki ne mukyongereyo waggulu. So thank you so much. Okay, sente yasazeewo n'aga nti kati waliwo abacomplaining emitwalo 10 mingi Africana wala, kati show ya mutwalo Freedom City mutwalo gumu okiraba 10,000 omutwalo gumu. Ezo ne Farido zisobola siwo mutwalo omutwalo gumu. Ne gwe baba owulira nti nze saagala kubeera wano mu bangi, njagala kubeera mu VIP, entebe otuula, entebe za Freedom City za VIP otuula mulimu n'ezirimu massage, otuule ku massage nga bwetu kwegambe no bwonyumirwa ate bwekongeramu n'amaanyi. Okitegeera bulungi. VIP ejja kuba ya mitwalo 3. N'olw'ensonga eyo gwekeera mu budde jangu otuule bulungi. Abayimbi tubabuulirako batono kuba kiringa ku embaga boogera omuntu omu, naye kubaako best man, kubaako metron, kubaako emperekeze. Kati na wano tusinga bagamba nti Rema the main act. Ne tugaa nti ne Saha waali, ne Chris Evans waali, ne Maulana and Rain, but njagala bakakasa n'abayimbi abalala bangi bajja kubaawo. So let's make it a point, Sunday nga 8 March tusinkane ku Freedom City. Gukwata omutwalo gwo jangu sasula, security eri tight but polite. Ate naawe teweeteeka mu mbeera ya buzibu. Ekiraba ddala ki ekikuleeta mu concert ne laptop? Kuba buli wonaayita bajja kusooka bajaaze bakole biki bakusumbuwe. Naye jangu ng'oli mu mbeera egenda okucakala, gwe kwata ssente zo na mwagalwawo oba na muzaddewo. Okiraba ne bwaba nnyazaalawo osobola omuleeta. Concert ya Rema ebeera nnungi nti ebeera buli muntu kwega tokwatibwa nsonyi. Naye nga njagala okubategeeza nti abantu b'Eruweero ate Rema agenda kubeera nammwe ku Saturday. So 7 ku Lwomukaaga Rema ali Luweero. Ku Sunday Freedom City nga 8 mutwalo gumu okuyingira, tukyakale tunyumirwe endongo. Nja kubasaba alina ekibuuzo akituwe, otherwise
entalo nnyingi ze balwana. Ng'otadde ekyo aside, I think all my life in my career nyina engeri gye mbadde nti nfuba okulaba nti ng'omukyala musembeza wano ne mba nyinayo ka program akatonotono, let it be charity, let it be, nyina engeri gye nfuba okulaba nti nsembeza omukyala ono n'omwana okitegeera. So I don't think this time round kijja kuba different. Ng'oggyeko Kivulu, yeah, and I always keep planning. Akwa most of the time sibayita kubatwala eyo gye mbandazi okitegeera, ngenda nzekka with family and stuff, naye nga bo bambeera ku mutima nfuba okulaba nti omukyala n'omwana mbasembeza wano kuba I know what they go through, kuba obulamu bwe nkuliddemu nze n'omuzadde wange ne maama wange obulamu bwe nakuliramu, so mmanyi bamaama out there kibayitamu. So once in a while nvaayo ng'omuntu ne mbaako kye nkola towards the mothers, but this time round Women's Day tuli mu show. After that I will do something, yeah. Evans ku show zange endala zonna ezibaddewo si bwe guli, and ekyobutalabika, he wasn't informed really, just like you see Saha taliiwo, Maulana ne Rain taliiwo, tinga omwami Edison bwakugambye nti the main omugole ku mbaga yayogerwako, naye ng'ajja kubaawo. Evans muganda wange, he's my brother, as I told you some time back, and bagamba abooluganda bita. Evans is my brother. Omukulu okuva ku Serena Hotel, and a good sum of money came out of there. Most of the corporate companies zabaddewo, the class of people that were there, abantu bali awo banjawulo, like those corporate companies begasse nga abantu, and they came up with a good sum, and we have a feeling that if more good people, because chiricha, it's a voluntary thing, muntu ovaayo nogamba let me do this, let me kyaba nakyewa. Yes, kyaba nakyewa. So wabanga waliyo more good people out there, I believe bajja kwongerako ekyo nakyo kikolebwe. But Serena, on the 28th, the fundraising dinner was a success. Yeah. Emirala gyonna okuva ku press conference ne coverage yonna gye muzze muwa Rema, ate ne coverage gye muwa ebivulu byaffe ebya Keti events. Thank you very much. Ng'omuyaaye bwagamba, big up on yourselves. But olwaleero ngenda kusaba ebibuuzo bibuuzibwe wano, kubanga usually wabaawo challenge ya backdrop gye tuba nayo olumu eba tefavoringa ono si Alan Cruz oyo yavuga pikipiki nedda eyagula piki. Yeah. Okay, I use this for the first scoop of that view, right? Give her the money. She said she need the money to go and give Rema to say thank you.